oyinza okubeera awo n'olowooza nti olunaku lwakugendedde bubi naye ng'abantu balina ennaku. Omuwala ono yavuddeyo okunyumya ku mboozi ya mukwano gwe eyagenda n'akyala naye ng'omuntu gwe yali agenda okukyaza ewaabwe yali boyfriend w'ono ali mu kubeera ng'atunyumiza emboozi. Just imagine ono mukwano gwe bambi yamugambako mbu ngenda kyaza omulenzi, bambi ono ne yeetala ogenda okugula engoye baazigula bonna n'engoye ezimu yazijjawo ono ne weave gye yagenda okwambala ku mukolo yagijjawo ono kyokka nga gwali mu kuggyako ebintu akimanyi bulungi nnyo nti bbaawe gwe ngenda okubeera nga mpasula oba n'omusajja n'ava ewaka ku olwo olunaku n'ono n'amukubira n'omukubira ne boogerezeganya nabo naye mukazi wattu nga talina kyamanyi yajja atyo bitegeera nti mukwano gwe ali mu kugenda kubeera nga ayanjula boyfriend we. Wulira emboozi. Bw'obeera ng'olowooza nti you are having a bad day, lowooza ku nze mukwano gwange Shakirah. We have been friends for 5 years. Kati abadde ategeka okukyala kulina kubeera waabwe musaidiga namugongo eyo. Kati twagenda e Kampala ne tunoonya engoye ne muyambako. Nze nga mumanyi mujinja, saagala kuba mujinja, but because she's my friend twagenda e Kampala ne tunoonya engoye biki we chose nekiggwa nenkomawo. I wanted to go naye of course nangamba it's family, it's a small thing, understandable, nsakifaako. And then bwe yajja wano n'alaba wiigi yange, wiigi eyo badde baakagingulira, it's human hair ya bay 22 inch, nange bagimpa bubi. Kati nangamba engeri gya she's trying to cut off expenditure enviiri amugambye sente nnyingi ate wiigi alina kuginoonya. Nagamba atwale eno then she will return it. Ate oba sijambalangamuko. I've not had an event, a good event to wear that wig. I've not had the opportunity. Ngamba kale ngitwale kasita bakyagyonona you'll bring it back. Nemwayo neka contribution kanga k'emitwalo 15. Okukyala is happening right now. It's going on. Omukyala ali kwanjula boyfriend wange. Mukyala Shakirah ali kwanjula boyfriend wange. Naye ng'oyo musajja mwennyini, I've just talked to him like 10 minutes ago and he pretended like nothing is happening. How did I find out nti Shakirah ne ex wange balikola okukyala? My best friend ne ex. First of all, abantu bafe ab'ejjinja every Tuesday sakataba negenda kubeera ku Galaxy Auto Spa. Kati photographer nze yamufuna, be baasasula naye nze yamufuna. The previous night I was talking to him and ndimugamba, please make sure you give us the best, don't disappoint us last minute. Nagamba enda kusilikana samples bwembikuba. So it is him that sent me the photos. That is how I found out. The mutual friends basindika luvanyuma naye nga nasooka tegeera ku photographer. Kwegamba nze just obusiru kirabika bwantuulamu.